Abakristo okuva mu bitundu ebyenjawulo beeyiye ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu mmisa esookedde ddala buky'omwezi gw'Ekisiibo gutandika nga Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Possemogerere yakulembeddemu okuyimba mmisa eno. Mu bubaka bwe Ssaabasumba Possemogerere akubiriza Abakristo okukozesa ekisiibo okulongoosa obutuukirivu bwabwe nga bakola ebyo Katonda by'abasuubiramu. Nga tumaze okutegeera ensobi ze tulina nga n'Omukama munyiivu olw'ensobi ezo, kabonero ka kwebonereza akalaga tusaabye evvu tuve gye tuli badde twewanise tukakane nga tuli mu ddungu lino Omukama atuzze mu nteeko entuufu, enteeko ez'obutukuvu ez'obutuukirivu. Ssaabasumba bano abasabye mu buli kye bakola okwolesa Kristo n'okubonyesa evvanjiri ye mu balala okutuukiriza omulimu gw'Ekereziya. Oluusi Sitaani ffe tumukema ne tumulumba mu mitendera egy'enjawulo, n'atutwala mu bwenzi, n'atutwala mu bubbi, n'atutwala mu bulyake, n'atufuula ekitali kitonde Katonda kye yeeyagaliramu, ne tufuuka ekisekerero. Sitaani tulwane naye tuleme kumwemanyiiza, tumuwangule. Bwe butakikole ajja kutulya. Ayongedde n'abasoomooza okudduukirira ng'abeetaaga okubeerwa kubanga bino bye bimu ku bikolwa by'Ekereziya byeragira. Teri agamba nti sirina abagagga bayambe, buli omu alina engeri gy'asobola okuyambamu munne, oba mu kumubuulirira, mu kumukakkanya, mu kumubudaabuda. Abantu bangi tuli mu bwavu era ensi ekaaba, tewali school fees, tedda sente zijjanjaba abalwadde, amalwaliro bangi bali awo tebasobola kusasula nsimbi za ddagala, abamu tebalina na mmere na kyakulya, entambula n'ebirala. Gwalinawo koolinawo kekadde kano okwefumiitiriza nti Omukama ng'akuwadde n'obeera bulungi, dduukirira munno ali obubi. Mu mmisa eno Ssaabasumba ayanjuliddwa abalonde abaagala okuyingira mu Ekereziya okufuuka Abakristo okuva mu parish enkulu ezikola essaza lya Kampala. Era bano abasabye mu lugendo oluggya lwe bagenda okutandika okwesigama ku bumalirivu kibayambe okunywera. Mubeere bamalirivu, eddiini yaffe si yakumala gagiyingiramu nga tolwanye nti kakati nfuuse, kakati mbadde bwe nti. Olina okwefaako n'okulaga nti Kristo omwagala, n'okulaga nti olina okwetikka omusaalaba, si yakusaaga busaazi. Abalonde bano bakubatizibwa mu kiro kya Pasika ng'akabonero akakakasa nti bafuuse Abakristo. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika.